Kati owulira mami? Kubanga mwakola bekitwakola kintu kibi nnyo obusabu byewaka abaana omwana agaba yetaaga school fees oli ku bibyo. Mami uliriza tukula mmere tuwa mmere oba akasente kange ate nomala notale ku mukozi kakati mwako yagala mbeerengawo nga siina mwana nyambangako waka. Mbadde natetenkanyizaawo akasente ak'okupangisa enju emyezi ng'ebiri. Ndowooza ngenda kuwaayo n'akalabirira omwana abaana be tuzadde munnaaye. Kati sookoleke esente zineno ati ali mu kujja ewaka azireete oba kubanga abantu bano bamanyi okusuubiza agera otuuka eyo ng'alina ebimukyankalanyiza oba azinkwase nze nja kuzikweweera. Omwami azireete oba azimpe ng'azizaayo. Mukwano twogere ku kyozikwasa ng'ozizaayo. Maka leta sente azireete azinkwase. Azikukwase Madam Rosette omwambi oba nziteeka ku ssimu yo oba naazikuleetera enkya kuba leero siri obadde ala nkumewo naye ewaka naye okimanyi nze sobola zirya. Nzireete enkya oba nziteeke ku ssimu. Ojja kujja nazo madamu kubanga nteeka okwebaza nze musawo waabwe, nze kasawo, nze mubuulizi waabwe, nze advisor, nze ssenga waabwe. Era naye nga sente tebana kuzimpa zikyalemedde mu ngalo. Sente zizino munnaaye toyanza Madam Rosette. Kazinze gwana bazibala batya? So gali ana asatu nyumba endala zibayambeko 10 libe nga libayamba kuba naawo kale omusajja bwatu bwalina okubeera. Akankoye ebintu byo genda kwata n'ebisawo byo genda mukole amaka gammwe olabe buvunaanyizibwa kiki ebutegeeza. Genda kuwonyega siyago genda ye mukazi wo mukole amaka otegeere nti amaka mazzi tokomangawo ewange. Sente nda kuba nkujja wano nkufunire wake obbeere wawo kitegeere tusobole okweraga bulungi olukundo. Ate wannaye wagenda n'okola binene ebitama beautiful. Nze ekituufu esimanyi nakumanya. Right, anti akazigo akakabi ak'omulembe weena omuvubuka ali eyo nga weetaaga akazigo akashananya olususulu otambule mukubo bagambe ono omwana waawa akazigo kali kamu kokka omukazi ali eyo oli mu kiyumba oliwa akazigo kali kamu kokka ke Kanyondo Grim kosobola okubanga weekwatako n'okyusa olususulo ne lufaanana ng'olwa baby omuto ne lunyirira tekeerusa tekayeta biti bina binamakula byonna byonna boolinamu kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo. Osobola basa ku namba y'essimu eri wano wammanga noti eri +9715246807778. osobola bafuna obo byataaze bakola deliveries ez'akabi bonna oba osinze baba kikutuusaako nange akange kaakano kangende nkakozeseeko. Kati gwe munnange kyenva nkuwulira era nenkugamba yeye nze kasawo kaabwe nze kasawo eno mwene ensonga nze musawo era muzikirize nze muze musawo nze musawo waabwe nze kasawo lwaki bagamba nze kasawo kaba kalungi bagamba nze kisawo nze kisawo kyabwe bannaaye kiba kirungi nnyo n'otandika ekintu n'okikomekkereza peacefully. Muli mutya mwasibye mutya mugamba ki yenze Rosette oyo yenna yakatandika okutulaba ku mukutu ogwa Nyondo Media tobisubscribinganga abasinga bangi mulaba ne temugala kusubscribinga kati mbasaba buli muntu ali mu kulaba video eno bw'obanga Rosette nkusanyusa bwe tubanga aba Nyondo Media waka gwe tuteekayo ku platform yaffe ng'alina kyakuyigiriza ng'alina kyakuyambako ng'alina kyakwongerako oli musajja oli mukazi oli mwana oli mukadde oli muvubuka bw'abanga waako ono gwe tuteekayo ku mukutu gwaffe ogwa Nyondo Media
ng'alina kyakwogerako, njagala ogende okwate kagambo kali subscribe. Akagamba ako okakwatako subscribe bajja teekawo wakade okakwatako bwoti. Kitegeeza nti okutte kade nti buli otunaatekayo ekintu kyonna kijja kuba nga kijja kusimya obweppa mwana watungu jangu olaba. Tulaba ebintu ebyobuseegu ne bitwonoona ne bitwonoonera abaana tebitugattako ne bitatuyamba, naye ffe aba Nyondo Media tuleeta ebintu ebisanyusa omuntu ng'obadde olina stress zo nosanyukamuuko nobeera happy nobeera ng'oli very okay. Then ne wabeerawo ate ebintu bye tuleeta nga biri edutainment ng'eno oyiga ng'ate onyumirwa, oyiga bw'okola ki bw'onyumirwa. Ate era ne tuleeta ebintu nga bikuyigiriza n'ofunamu ekyokuyiga. For example, stories nyizi ze tukoze era abantu nga bafunamu ebyokuyiga ne batwebaza ne bakuba ku masimu. So n'olw'ensonga eyo mugende maaso n'okuba nga musubscribinga ku mutwe gwa Nyondo Media, munyige kadaako mubeere ng'ate mufuna notification nti otekako akantu konna kabeera kazze muba mulabirawo there and then. Kakati olwaleero kyekindeese, guess what? Kasugeziremu katono nnyo omuzigulwane mu mmotoka nakikolera ki. Nze kasawo kaabwe, nze lusawo lwawe, nze kasawo kaabwe. Kakati baddiya mulowooza ki ekindeese? Anti buli omulaba ka face kano nga kaleese mu kamera nitandika okusabuka oba waliwo ekipya. Baana ba maama kiba kirungi nnyo okutandika ekintu n'okimaliriza. Nga bwe mundaba waneeno sitira nnyo kwagala kulaba abantu nga bakaaba. Nze njagala nnyo okutereeza embeera y'abantu dhaano okukola ki okugyonoona. Tuli ku story ki? Tuli ku story ya Rose Maaka ne mukyala Maaka. Kyekiddako nkiddamu. Ife aba Nyondo Media tetwagala nnyo kusajjula abantu kubaleka nga bakaaba oba nga tubalese kale bwerebwe tebalina buyambi. Twagala nnyo okutereeza embeera nti bwe tusanga embeera ng'esajjuse tubumbabumba mpumbe nebeera ng'ate edda mu nteeko oba ng'edda mu mbeera. Ki ekindeese olwaleero oba kiki ekituleese olwaleero? Omaze okusubscribinga, okutte kade ku YouTube channel ya Nyondo Media, ku TikTok omaze okufollowinga, olaikinze ku Facebook omaze okulikinga page yaffe oba otufollowinze. Byonna mubikole, yonna kakiripu kano gyengagenda okusanga gy'obeera otuweera follow, kubanga ebintu bye tubaweereza byakuyiga nnyo eri omwana omuto, eri omuntu omukulu, eri omukyala, eri omukadde, eri omuvubuka, eri omwami. Sijja balimba. So mwebala basubscribinga kuba bunaku olukye mukola ki mweyongera. Ne tulina viewership nnene eri bweti bwaguuga, naye ate ojja kusanga subscription kibulamu. Mweyongere okusubscribinga bamaama. Baita kimanyi kati nkujjukiza kuli kagambo subscribe kakwateko. Chimala bobe yagala okwata kade n'ogamba kwata kade mbeere nga buli kade mbakola kimulimu abagamba nze ngenda nnonya buli kade naye tokwata ka notification kajja kuyamba okujjukiza nti Nyondo Media bahaddeyo ekipya. Warura otahura kakati kiri kujja genda saidi ki saidi wa puff puff. Kakati Maaka nkubidde kasimu gwengenda okumiitinga mu garden eno bagiyise batya Victoria Gardens. Sibakubira nakalango mu byokusaga sijja babuli erituddawo beerituddawo bampe kasente nga newankubadde njagaliza eriwa wano bayita wobwa. Kakati enagenda musinkana nnyo kyemba mmanya nyina amawulire amalungi erimu abatulaba. Nyina amawulire amalungi eri Maaka, amawulire amalungi eri ne mukyala Maaka. By the way, muno mu bulamu bw'ensi tewali muntu atasobya. Ate nze muntu ali direct akubuulira omuntu, abuulira omuntu n'amugamba nti wanene wakozeemu ensobi. Okitegeera. Era ensonga lwaki omukyala namugambye wakola ensobi kubanga eyo ensobi yali y'amaanyi nnyo okuliraanya omuzigo essigiri. Nze era nkubuulirirawo kyekituufu yakola enki ensobi. Byebyo baganda baffe genda kubanga musisinkana muwe eggulire lye. Namwe sinaba kulibagamba kiri kitya. Gulire eddungi gulire ebbi. Anyway, ebya Rose mwabirabye. Nabadde nyina okubanga Rose nga bambi naye omwana oyo mukosi munoonyaako kubanga kankubira essimu. Byonna mwabirabye nti kati kambeko ne kyembagamba.
Mubadde mukimanyi mbuno ekibi kivaamu ekirungi gye bagamba a blessing in disguise. Ekibi ne kivaamu ekirungi. Nti Rose omwana teyabadde oba ne mbanyonyole ntya ekibi kivaamu ekirungi nti omukyala ono omuvubuka ono yakkakkanye era ali willing okuddamu okutondera omukyala. Kati nyinza obbagamba Maaka yankubidde essimu tusisinkana nga sirya kamera. Bwe twasisinkanye n'ansaba nnyo ngende njogere n'omukyala we era alina ebintu bye yeeyamye okutandika okukola. Mukyala we byagala okuddamu omubuuza akakase dda kituufu agenda bikola. Era omukyala n'agamba tekirina buzibu yaddamu mu meeting sirina buzibu okube tukole ki twogere naye wabanga akkiriza ebintu bino wammanga tekirina buzibu akole ki akomewo. First of all ye omulala kyagamba omukyala sigamu naagala nnyo Maaka n'obulamu bwe bwonna naye yasaba nnyo Mukama era yeegomba nnyo okuzaala abaana be bonna baagala okuzaala nga bazadde mu mukyala ogwo. Anyway ekintu ekyo omukyala we yakyogedde kyankutteko kubanga nange kamwa koogera neegomba nnyo era nsaba nnyo Katonda. Abasajja be basinga ogamba kirungi n'ozaala bakazi ab'enjawulo baba ne breed ez'enjawulo baba na kibisa eby'enjawulo ofunako ku bakazi ab'enjawulo naye tefe abakyala mpozi omukyala nga mwenzi bwenzi nefe abakyala abatali benzi twagala nnyo okuzaala abaana n'obazaala mu musajja ogwo. Kati yampadde ensonga ye nanga Rosette twasanga tuli bato sigamba mbu noba mwagala nnyo nensobola okugumiikiriza ebintu ebimu nga badde ngumiikiriza naye neegomba nnyo okulaba nti omusajja ogwo azaalamu abaana bange. Saaso nyina abaana 3 nze obulamu bwange nafuna abaana bameka 5 wasigadde abaana bameka 2 ate ngende basaase w'omusajja omulala. Okiraba kye nalinga nfa ne muleka wadde teyampanga ssente teyatulabiriranga wadde embeera zaabeeranga mbi n'ekyasinze okunsuulayo kyekyokuba nti ate andagaagala n'omukazi mu nnyumba gye nkola ki gye nsasula ate meidi wange. Okiraba kakati ebya Rose twabitereezezza kino kye bayita omukisa mu kisiraani. Ebya Rose twabitereezezza. Rose n'amanya tata w'omwana omutuufu. Tata w'omwana naye ng'ali very happy na welcoming omwana yali amwagala byonna mwabirabye. Kitegeeza embeera ya Rose yateredde ne tutereeza n'embeera y'omusajja beera kimanyi nti nayina omwana ali mu lubuto ate ng'omusajja omuvubuka kikwewuunyisa yatugambye ye bazadde be kuva dda baali bakola ki baamusaba omwana baagala azaale ate nga balowooza nti oba n'obugumba mugumba tazaala. Kati omuvubuka musanyufu nnyo famire y'omuvubuka nsanyufu kugamba buli omu twawadde abantu ab'enjawulo essanyu. Rose atudde mu kifo ekituufu ky'alina okubeeramu kati ne Maaka naye atereeze n'omukyala buli kimu kitambule bulungi nnyo kye tusinga okwagala. So abadde bagamba ti Rosette oyala kwawukanya bantu oyala kuwona maka g'abantu. Mwana wa maama tekubadde kwawukanya maka g'abantu si kwonoona. Kaakati tetulina maka ge twonoona tetulina maka ga muntu gwena ge tukola ki ono omugagga atudde sayidi ki nze kasawo kaabwe nze kasawo kaabwe nze musawo waabwe nze kasawo kaabwe. Omugagga Maaka watuuse dda mu kafo sibanga nkuluyisizza nze mulindwa okutwaliza ewamu obwedda gwe mulindwa obwedda nze mulindwa lyerinnya lyange wodde onindiridde muganda wange dende. Maaka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Oli muki? Siri musiraamu naye naye nkuwulire yagenda wala si kirungi kumala gatola salaamu. Kale Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Awo okoma wenkoma munaawe oli muki? Like oli wa ddiini ki? Ndi Mukatuliki. Omusajja Muganda. Abasajja Baganda gamutuswazizza nnyo. Abasajja Baganda n'obukopi. Omusajja Muganda yagenda wala. Oli musajja Muganda. Then n'obeera Mukatuliki. Bakugamba bwe omusajja Omuganda nga Mukatuliki ate nga mumpi ng'ava Masaka ovaawa. Kyaggwe. Kyaggwe. Ate nga weekanze. Oli akanyama?
Sirya kanyama munna. Maaka ani ava ekyagwe nga talya. Gye bali kati. kati. Ono gye naakava ekyagwe gye nava luli nga baali bakwesa omwana nga bagenda kumulya ekyagwe. Yali kyagwe, kyali kyagwe. Eriyo atali ekyagwe. Gye bali munnaayo. Kati nganje. Nva kyagwe sirya kanyama koogambye. Ndiringana na kyagwe. Kituufu. Omuntu ki kyasinga okuwomera? Lero zeeti banna. Nga bwe nkunnyonnyodde zesi. Gamba akubilla. Maaka tobanga butuufu. N'omukyala akimanyi nti oba kyagwe. Omukyala akimanyi. Toli w'ekyagwe. Bannange ekyagwe nga muwenyuuka. Ekyagwe nga muwenyuuka. Eri omuntu ava ekyagwe nga tawenyuuka. Gye bali bulijjo ndi naawe. Abawenyuuka gye bali. Oli mukweseramu kaakunywa ka Pepsi Ka Pepsi. Aha, so tonywamu mwenge? Sinywa mwenge. Tonywa mwenge? Sinywa. Eriyo mukubi wa zaala, kazi wange toli wa zaala. Musajja mukozi wa ddala. Sigenda kuza nziza nti n'omukyala kwamukweko omulimu ye bulijjo amanyi oli mukubi wa zaala. Siri mukubi wa zaala naye Madamu Rosette onywa kyakunywa ki? Kyemba ngenda ndeete. Osanyukidde kundaba? Nsanyuse okulaba. Oba nakunyiiza? Tewanyiiza munnaaye. Maaka kyagwe nga nze omuntu ne gye nalabayo nali nga mpulira muwulire naye atuukayo lwakubeera njagala kugendayo. Omwana yaŋŋamba agala ntwaleko eyo waliyo oluzzi, oluzi oluliko omusota omunene baguyita Naalongo gulina abaana baagwo. Oba ogenda okusena ku mazzi ogugamba Naalongo nsaba onsalulire ku baana bo nkime ku mazzi bw'oba nga olinayo ekizibu. Ogendayo ng'ogamba Naalongo nyina kino ekizibu mbuno ng'oteekawo amagulu gooti muno nga kikulitako bwe kitimba. Kyagwe nga muyina ebyewuunyisa. Njagala kuddayo kuba yagamba jangu nkulage wali osimanya ebikko, wali osimanya wano bazannyira simanya omweso gw'omusambwa n'ozannya, simanya mbuno osobola okusanga emisambwa nga gizannya omweso gyokka na gyokka, walaba emyeso gitambula bwe kiti. Naye nga tewali omuntu agikuba. Byonna biri kyagwe. Ennyama bagirya nkyana basobola okukwata simanya byaŋŋamba kati wano omala oyita ng'oli bw'omu basobola okukwata ne bakukalirira ne balyoka ne balyako eri fresh ne bakukalirira enkera ne bateekako mu binyeebwa. Ne ngamba subhanallahi wa ta'ala la ilaha illa astaghfirullahi rabbil alamin. Madamu Rosette ekituufu webale kujja nsanyuse munnaaye. Kansuubire nti bye nnabadde nkutumyeko amawulire malungi agaliyo munnaaye. Eggulire. Kale tujja batwogera naye Madamu Rosette kati onywamu ki? Kaakunywa kikoonywa nga wetwogera mpola mpola kemandeeta. Akokunywa nange nywa akasoda ojja kuntirayo kaddiyo. Ka Mountain Dew? Nga kannyogoga. Ke kakkolera? Aya. Ekyagwe. Enzalo nali manyi ekyagwe wavayo bakadde. Kama nsonyiwa. Enzalo nali manyi ekyagwe. Nti wavayo bantu bakulu. Waliwo abasajja be nalabanga nga balina amalibu nga basajja bakulu nga bakadde. Ate nze manyi bava kyagwe. Ate nze mmanyi nti buli muntu ow'ekyagwe aba alya. Buli muntu kyagwe aba alya. Nenzanyira ku muvubuka aba ekyagwe. Naye kumuzanyirako kinaddeetereza maka. Ndagala kiki? Naddeetereza maka ekirungi kya byonna egguli eri ennyina siribe. Ekyasoose Rose twamutadde waalina okujja. Mizaeli kati zizze wano nange. Mwiraani ng'akaayi. Eno enkoko gye bayiteekako y'akasunsu. Anyway, amawulire weegali mwena mugenda gawulira oba malungi oba si malungi nange simanyi ng'omuntu. Kulya kunywa sakala. Egida.
Omanya Abaganda bagamba gava mu kulya na kunywa. Ate olugenda enjala. Ekigambo ekyo gava mu kulya, gava mu kunywa, kano kondeetedde. Suwabi. Nenga kasaanikire bulungi. Akati mpulira. Naye tunagenda wala. Bana yabatulaba. Ono gwe mulaba ebigambo bye mu kamera bibeera bitono. Naye ate eri ebbala ebigambo abirina bingi. Musajja mukozi mulungi, alina omulimu omulungi ate nga gumuwa ssente. Naye abasajja okumanya babi. Era omwana agenda nakugamba nti bw'osisinkana ekitonde ekisajja kiraba edduka oba tugabutuze. Omulodi ono gwe mulaba akasente alinamu. Naye mu kubanga alinamu, alina omulimu gwe gwakola, afuna ddala ssente, yampise na ku site n'endaba bye bakola ng'ate ayingiza ssente. Naye olw'omutima omubi, omululu, obukodo, obukopi, omuluvube, obuyaaye, buli muze gwonna gwe njogedde mwana mulenzi gwabadde nagwo oba gwalina. Bibadde nga bimugaana okuwa omukazi ssente. Omukazi n'asulanga ennyumba, omukazi n'akolanga akasente ke nga ajja n'akabba, n'agula sabbuuni. Sabo ng'omukazi agenda n'afumba emmere kasente kabeera afunye, omukulu n'akomawo n'agamba eyo sijja ggirya. Anti abasajja bagaana, njagala amatooke na binyeebwa, amatooke n'ennyama, amatooke n'enkoko. Naye nga teyabiguliddeyo. Naye ng'ate alina omulimu omuki. Naye okusinza ku bigambo biwaŋŋambye, bw'oba ng'oli willing okukyusa, of course nageze n'enjogera n'omuki n'omukyala. Naye mbadde sagala kugamba byaŋŋambye, tumukubire essimu oyogere naye. Oli willing okwogera naye? Andi willing. Oli mukkakkamu ng'okankana. Naye kyembona abasajja, omusajja omwenzi tabula. Omusajja smart wire tabula. Abeera smart wire kale abeera mwenzi. Ne kati Madamu Rosette olabe ekituufu nakyuse. Olunaku lumu 2-3 nakyuse. You are a changed man now. Biri byonna byabaddewo eby'okwebulankanya mu ngeri yonna. Sebo nga yeebulankanya nga bw'omulaba. Ne nakyuse bambi. Wakyuse. Kasana ekya Rose ndoza sitori ya Rose wagirabye. Nagirabye. Kasana naye alina ki? Kulya kunywa. Kati gwe kokole ki? Komwewulirirako. Aya. Oli ready? Toli kankanaye. Naye mukyala wo mukakkamu. Tasangika omukyalo no mukakkamu. Hello. Hello. Hello, osiibye otya mukwano? Oli bulungi? Kale, bebi waffe omuto ali atya yayonse? Bebi waffe omuto ali atya yayonse? Nti bebi waffe ali atya bebi omuto yayonse? Hello. Kati mu byonna maaka netiwaaka egenda kwekuuliramu mulago. Kubanga kiyinza okuyikira obuyiikizi wano. Netiwaaka ekwesambye. Hello. 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 Ani Madamu Rosette. Munnange netiwaaka etusobedde okyusiza essimu. Madamu, naye okeri ewaka n'ebuja kendo wansi ku kkubo. Ne netiwaaka. Kaakati. Ennyabo. Mbadde nkubuuza ababebi bali batya? Wangi. Babebi bali batya? Babebi balungi. Babebi balungi. Ennyabo. Kaakati nga bwe nazze waka ne nkuyitamu ensonga zonna. Ennyabo. Omukulu nga tannajja mbadde nsaba omwebuulize ebigambo nga biva mu kamwa akayinza okulowooza akajenya na lugezigezi bye binsumbuwa. Mukyala gyebale. Kale maaka naye gyebale. Gigenda gitya eyo? Ebitoowe bisa. Era nga we watuleka. Muli bulungi? Wangi?
tuli bulungi. Obadde ogamba Kimaaka? Kye mbadde ngamba mukyala, mami wange mbadde nsaba munnaaye onsonyiwe nateredde munnaaye, ebiri byonna tubiveeko, owulira? Mpulira. Nga ngusaba onziriremu munnaaye. Lwakuba nti bagamba sitaani talokoka. Maaka nsobola okusonyiwa n'oddamu n'okola ebintu ebimu nga by'obadde okola by'obadde okisaamu wano ewaka. Kati owulira mami? Kubanga Maaka olaba ekitwakola kintu kibi nnyo okisa bubi ewaka. Omwana agamba yeetaaga school fees, oli ku bibyo. Mami wuliriza. Tukula mmere, tuwa mmere obba akasente kange. Ate n'omala n'oddala ku mukozi. Kaakati Maaka oyagala mbeerengawo nga sirina mwana nnyambangako waka. Anti kaakati mami wuliriza. Hello? Nze abadde agamba badde nkusaba onsonyiwe munnaaye, byonna tubitegeera, ebyo byonna bibeerawo, naye era ensobi zikolebwa abantu, naye kantereezeemu munnaaye. Nabadde njogeddeko ne Madam Rosette. Wayogeddeko ne Madam Rosette? Nabadde njogeddeko ne Madam Rosette yambuulidde byewamutumye. Mpulira. Naye kati abafamire yo Maaka, abafamire yo nga babeera bampisa bubi nga tenawo neesizaako bubi. Olwedde gwabusinze lwakinze. Kaakati abafamire ompulira ekituufu. Abafamire ekituufu baakitegedde, omusango gwannyiize, buli kimu baakitegedde ekyagenze maaso. Kuba baakunoonyeza bo bennyininyini nyoko nakuvuma okufa obufu. Era ne mukadde yayombye naye era yakitegedde. N'ensobi yaabwe baagitegedde, badde bavuma ng'omukazi ndibota. Obuvunaanyizibwa namukoowa. Obuvunaanyizibwa bw'abaana bo, obuvunaanyizibwa obw'ennyumba, obuvunaanyizibwa obw'ewaka buli kimu n'okulya. Maaka nze namukoowa. Kaakati mami. Nabikooye sijja kukulima, sigenda kubeera nga naawe nga bwekulabira n'abaana bo nga weesasula ne woosula. Kaakati mami ekituufu biri eri eby'obuyaaye bibeerawo, mbadde mbuukabuuka ndimu kino na kino, naye kale badde ntera obbeeramu n'akasente, naye munnaaye akageri gy'onziriddemu ngenda kyusa nange ntetenkanye obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja, nkole obuvunaanyizibwa, nsasule renti, nsobole n'okuweerera ku baana munnaaye. Madamu bimubuuze nga wabimbuuzizza mama, bimubuuze nga wabimbuuzizza. Ali wiringi. Kati Maaka oli wiringi Maaka, okubanga osasula ennyumba buli mwezi, osasula ennyumba, otuwa esente ez'okulya n'okuweerera omwana. Kakati mami wange wuliriza. Nobanga n'omwana wagonda omuto omufaako nga weetaaga okufiibwako. Mami. N'omukyala okumufaako n'omukyala. Oli mwetegefu. Okyusiza embeera zo. Kuba Maaka nsaba lojje wali eno. Obeere ng'oli mu kulimbalimba Madam Rosette ng'obyogeramu otuddemu omusemu eri embeera. Mukyala kuno sigenda kuswaza munnaaye, era Madam Rosette nga waali wano ngenda kukuuma ekitiibwa obutamuswaza, nkole ekirina okukolebwa munnaaye, nsobole olabirira abaana n'okusasula ennyumba, mbeera omusajja atuukiridde munnaaye. Kati ennyumba yino batubanja. Kituufu, babayo babanja. Kaakati badde nayiiyizaayo ng'omusajja nentetenkanya munnaaye. Si kuyiya kutetenkanya, mugambo olina omulimo kubanga tubadde muzaala. Kale kanjogere ekituufu.
ekituufu kuba nabimugamba mbadde n'omulimu munnaye naye akageri gye tulina abakazi bye tubadde tubeera nabuno obuwalawala sebo nga tona Rose yekka ngwe n'abalala bootakaza abula muli basajja nnyo naye simanyi nakumanya nga mbeeramu n'akasente naye nga munnaye obuwala bwetaaga occakala kati nga sisobola kufuna budde bugamba nti kambeere waka ndabirire omukazi n'abaana naye munnaye kati buli kimu kigenda kasa famire yakudze muvi neraba obubi bwo ne famire y'omuwala ne balaba embeera zo omulimu bulijjo nguyina naye era tali muzaala akolera ddala libadolowooza musoma yakali simaati mukulu osoma yayambala bwambazi nage nabera simaati akolera ddala nzi nagezere ku mirimu gy'akolera ate nga asasulwa ssente nnungi wabula olw'omutima omubi obuluvube obutaagaliza obukodo ndi sorry bino mbyogera okyusize ddala omukazi omuggyemu eyo embeera embi kubanga okwata ofuna ssente nnungi abadde akolera nga afuna kati saagala kwogera bubi bino ndi byogera abasinga bajagamba kalina olugezigezi bwe mba nga yenza asobodde era okuddamu okubatuuza nensobola kuba kati abadde agambye ayagala tujje ffenna ayagala kujja kawungezi komayo waka ekiro naye ze mugambye siriiwo sirinaamu buki budde naye nga bwe nakugambye alina omulimu omulungi asasulwa bulungi nnyo naye tabadde ku Rose yekka wabula abaddeyo n'abawala abalala kimi yakikoze eki omuntu watuukira okugamba bye badde akola byonna kitegeeza aba ali wiringi okukyusa kati muwe second chance naye nga bwagambye okusasula ennyumba sasula ennyumba tandika n'omwezi guno kakati mami ate sorry ate n'ekyalo ekirungi nti olubuto lwa Rose si mwana we kati awo tuli ku kituufu olidde mukwano kakati badde natetenkanyizaawo akasente sikwetenkanya obadde nga nazo okutenkanya kwaffe okutenkanya ate era omusajja alina kuba kutetenkanya omusajja alina ayiiya kati mbadde natetenkanyizaawo akasente ak'okupangisa enju emyezi ng'ebiri ndowooza ngenda kuwaayo n'akalabirira omwana abaana be tuzadde munnaye kati sookoleke essente zineno ati ali mu kujja ewaka azireete oba kubanga abantu bano bamanyi okusuubiza agera otuuka eyo ng'alina ebimukyankalanyiza oba azinkwase nze nja kuzikweweera omwami azireete oba azimpe ng'azizaayo mukwano twogere ku kyozikwasa ng'ozizaayo maka leeta ssente azireete azinkwase nziteeka ku ssimu yo oba naazikuleetera enkya kuba leero siri obadde ala nkumewo naye ewaka naye okimanyi nze sobola zirya nzireete enkya oba nziteeke ku ssimu nze musawo waabwe nze kasawo nze mumuwulizi waabwe nze advisor nze senga waabwe tanazimpa zikyalemedde zino munnaye kanzijjeyo ate ngambe tibazimpa tebanaba kuzimpa kaize omwezi mukyala yakusalya owameka kaize omukyala osasula ssente mmeka omukyala yakuteeka ku ssente mmeka wabanga asula myezi ebikiriza mpe emyezi 3 emitwalo 3 wano tanampa engalo zikyalimu baamu omaze kugyemu ku mpaka zino era tata wanakujja maka mpa ssente kakati mami ekituufu nkyuse munnaye ani kati mpa ssente kankwate akasente nkawe madamu Rosette zo ziri mmeka emitwalo 3 gy'oŋŋambye then ngenda kwongerako n'emitwalo emirala ya 10 kono nga guli mu gaamu gisobole okubayambako munnaye
nze kasawo kaabwe, nze musawo, nze senga waabwe. Era bino byabawa ate kyebagambe kisaani okuvaamu omukisa. Era Maaka olina okuneebaza nnyo ate ogenda wamma kale mukwano bwe ntyo. Era Madamu Rosette oli mutuufu kati okimanyi nti no okimanyi eggulo we nagenze yamplayingire ku voice notes za mukadde ng'amuyombesa n'amugamba n'ekitabo bw'atyo bwe yali omwana abadde yakumufuula nga nange wenafuula n'ofuula single mother simunya twatugere munga n'ekitabo Maaka mwana tatatuula. Ate nze kye nalaba Maaka ayinza okuba yavangako famire yaabwe okunkyaawa. Kisoboka yayogeranga bubi munnange ku famire era nga nabo bagira anti babagamba sikyagala nze naye kati waliwo ne sisita we yamuvumye ebiga byesobola kwatula wano eno baamiga baalinga mukyala bamulaba era balabye ne bagamba omukyala n'akuzaalira abaana 3 ababiri balenzi omuwala naye nga embeera gy'omuyisaamu tukana okumumanyira nga tosasula nnyumba eno bo baali kati kankubuli ye maama yali amanyi maama yali yakunyiigira nga ye amanyi maama mbuno kubanga Maaka we yakufuna yetekyawa mawadi kasente kumbe yayingiramu emize gy'abamalaaya kankyogere bwe ntyo kati nga ye akasente ke kaggwereri kati nga ye maama yakunyiigira nga ye amanyi mbuye gwe yagaana Maaka okumuwa sente era nga ne balamu be banyiga nga bo bagamba mbuno gwe wagaana Maaka okuwa maama sente n'okubalabirirako nga bwe kyali before nga tebanaba kufuna yalinga ng'akola ki yalinga ng'abalabirira nga bawa kasente n'okubalo yakufuna n'akyukira ddala kati nga bo bamanyi sente zonna nga bwazikola aziwa mukazi kati bagenze okuwulira kulaba ku media nga beewuunya okuba nti kwali nga beewuunya okuba nti nga beewuunya okuba nti nja bimunyumiza sabo nga beewuunya okuba nti tesobola kuyitamu naye era bikevuddeko naye nga kyewuunyisa okuba nti baali banyiga nga bamanyi wama batulaba baali banyigira omukyala nga bamanyi tino yakola ki yakoma ku Maaka obutakola ki obutasasula kasente obutawaayo ku kasente kati byonna biruma nnyo abantu so kati yeyo embeera naye nga sente tebanaba kuzimpa zikyalemedde mu ngalo Madamu Rosette kazinze gala bazibala batya so gali ana asatu ga nyumba endala zibayambeko 10 libe nga libayamba kubanga naawo kale omusajja bwatu bwalina okubeera walayamu ng'omukazi aliwo ate omukazi ng'akuzaalidde ku baana omukazi akuzaalidde ku baana omwana asooka omwana owokubiri omwana owokusatu naye ng'obonyaabonya mubonyeebonye otulugunye n'akasana n'otuka n'okubba akasente naye makumanya oli musajja nze natidde nti omukazi yakunganya akasente ka rent n'akateka mukaki omanyi kyakola bwe kiti eno si rent eno si ka box mukazi ka rent yakatuuza bwati kyakola n'akatuli nekizisikamu nekikatuuza bwe kikazaawo naye Maaka oli mubi nendoza n'abeera nze basanga nakose nesala muntu omumanyirira Madamu Rosette ekituufu kyasala eno wansi bwe kiti ekisokolamu sereka naye omukazi nga bwajja n'asuulamu ng'amanyi ngeno jjajja n'akola ki eno wali akatuli omukazi akaseera katuusa aka renti atuuse okusumulula bwati nga mulimu sente wansi nga wali akatuli naye nga si muntu mulala nnyo nga yeggwe renti ewantu woosa n'abaana bo bwe basula kitwala nga basajja muli babi olina omulimu omulungi ofuna akasente ye nga ali amanyi kali simaati mbwagenda n'ayambala n'addeyo osoma kali simaati empale enywera migwa nga ye bw'amanyi akuba zaala naye ng'oli mugezi kumbe olina omulimu ogukuwa sente kale katusabe nti munnange wakyukidde ddala sikuletenkanya ofuna sente katusuubidde nti nookoze ekizono kasooke zikuve ne mu maaso ate munnange nja kuyitayo enkya sijja kweta kamera nja kuyitayo enkya muwe kana akasente nawe nkubuuzeeko nti gogenda leero kati olwo ogeragana nange ezo kazi eryakanyugidde ezo zokka zolina naye mu bulamu ebintu byadde olina mu nnyumba eyo ebintu bibaddengayo naye era abakazi obamanyi kyasobodde okukwata ekyangu kyakuwa olimba yagambye binako obugoye bukana kasisawo Maaka
engoye gye ziri munda naye banange basaka tale kabasajja tabasajja baganda oyongeza baswaza mulega bagamba abanyankole bakodo abasoga bali biri ate bona omusajja omuganda owera akayisimanya kubukunja kyagwe ene nga tumaliriza shiru kyenyiza kugamba oba nawe okwebaza kanebaze abalabi baffe abanyondo media buli abadde nga aleeta egundi ekiteeso kye era nga nabalaba gamba Rosette omukyala naye yakola mu kensobi omuvubuka mu binnyo naye ate omuvubuka wabanga asobodde okubanga akyuse ekisooka oli omwana siwuwe wabanga asobodde okukyuka bawe second chance wakale babuli batuuze bonna obeere oko second chance nakoze kyamaanyi nnyo okugenda n'omukyala era omukyala nebaza nnyo era ndi musanyufu nnyo yampuliriza kubanga bwe tuba nennyonnyola omuntu kiba kizibu nnyo omuntu okukola ki okugaana so naye nga ebibuuzo byambuuza nga wabikubuuziza nga naye gwakola ki naye oba osobola okumpa emitwalo 4 kitegeeza oli wiringa okukola ki naye nze era ndi mumugamba nga alina mu kamera konaagezaako ndamukola mu bibeera ebyo ngenda kujja ate kati ngenda kubona kutimbe buli wamu era kati tugenda kukola bwe tuti enamba yenjirina ngenda kubanga mubuuza kati ki ekiriwo sente yasasudde sente yakozebwa neyo ngenda nayo nawe wenjogerako naawe labirira abaana bo omukyala mulabire kubanga mukyalawo ate mukazi mukozi muwe support kubanga mukazi mukozi sawa zino ka business ke kabulamu akasente mutekeramu akasente yeyongera okukola amaka gabeerewo bananga abakazi nga tebagala kukola nofuna omukazi agala okukola ate n'omujolonga amazima ddala naye nanyumiddwa abaana bagezi ne basalamu akapaati ng'oli mu kugenda wano ofulumamu nga bagamba simanya yagenda na olwokunaali mu kasempe bwabe nkubuulire bannanga akabala kanziba wadde kanziba ng'oli bwoti n'omugugu ne ekitiza lozi wali okozesa mukozesa sikyo nalona gy'omulaza kubanga abantu bana basaze ne bagamba a few moments later omwali mu kisenge ng'omuliisa waade n'ogasimanya wabula wakola ebitama sima ngenda kuzimbira golofa ne wanja kugigula ne beebuuza mu kaseera ako lwaki tugeze n'omuzimbira golofa gye wamusuubiza musimanya kyankolera ebitama ne banange muri babi kusawo sebe n'omwegana n'ogatambuloge ne banange abantu basese era omwana be n'agamba obeera otya omwezi ng'oli munaku neseka nanyumirwa ne banange nange byapeddeko oli musajja mmeketi kale you are the man of all seasons oba of the year katugambe watukubya akavulu ate oba ng'oli musajja muganda abasajja abaganda munyweze empale right anti akaziga akakabyako omulembe wenawe n'omuvubuka ali eyo nga wetaaga akazigo akashananya olususulu otambule mukubo bagambe ono omwana waawa akazigo kali kamu kokka omukazi ali eyo oli mu kiyombo oliwa akazigo kali kamu kokka ke Kanyondo Grim kosobola okubanga wekwatako n'okyusa olususulo ne lufaananga olwa baby omuto ne lunyirira tekeerusa tekayeta biti bina makula byonna byonna boolinamu kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo osobasa ku namba y'essimu eri wano wammanga noti eri +9715246807778 osoba funa obo byataaze bakola deliveries zakabi bona obosinze baba kikutuusaako nanga akange kaakano kangende nkakozeseeko